بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يتجند وكرابة ونبجيت سورة الروم. الله سبحانه وتعالى قام بسورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ezo zezimu ku nnyukuta eziri mu Qur'an ensirifu nga bwe tuzze tuziraba ne tugamba nti Allahu a'lam bi muradih. Allah yasinga okumanya ekigendererwa kye mu kusirisa ennyukuta ezo ku ntandikwa z'essuura. Oluusi yasirisanga emu, oluusi bbiri, oluusi ssatu n'okusingako awo. غلبت الروم. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ghulibati Rum, nti Rumu emaze okuwangulibwa. Ekiseera kijja kutuuka Rumu ewangulibwe. Mu bimpimpi tulina okumanya nti ebiseera biri ebyayita eby'emabega waaliwo ensi ezaali zi super power nga zirina obwakabaka mu nsi muno bwali bwa mirundi ebiri. Mwalimu obwakabaka bwa Rum ne mubeeramu n'obwakabaka bw'Abafurusi, Persians and Romans. Allah subhanahu wa ta'ala obusiraamu bwagenda okujja mu biseera ebyo nga mu nsi muno yateekamu amaanyi g'abasajja abo oba obwakabaka obwo bw'emirundi ebiri, Abaruum n'Abafurusi. Naye ng'Abafurusi baali ng'abantu abakkiririza mu by'obuwangwa nga basinza muliro, so nga Abaruum bamu ku bantu abaali bakkiririza mu bitabo ebitukuvu ebyava eri Allah subhanahu wa ta'ala ebyabangawo obudde obwo. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza ti gulibati Rum, Rumu emaze okuwangulibwa. Kaseera katuuse Rumu ejja kuwangulibwa ng'erwanagana n'ensi ya Furus oba obwakabaka bw'Abafurusi. Abafarisi abo bajja kuwangula Abarumu. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba kikiseera tekigenda kutuuka n'Abarumu balwanagane n'Abafarisi era ate babawangule mu bbanga eritali ddene. Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atugambye nti gulibati Rum, Rumu emaze okubeera nti ekiseera kituuse ewangulibwa Abafarisi. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في أدنى الأرض mu kitundu ekisemberedde Rum, ekitundu kya Rum ekisemberedde eky'Abafurusi kigenda kubeera nga kiwangulibwa Abafurusi oba obwakabaka bw'Abafarisi bubeere nga bukitwala. Ekitundu ekyo omumanyi wa tafsiri atutegeeza nti kyekiri wakati w'emigga ebiri ekiyitibwa Al-Jazira, nga kisangibwa wakati w'omugga oguyitibwa Ad-Dijla wal-Furat. Emigga egyo ebiri egisangibwa mu nsi awali kati ensi eyinza okuyitibwa Iraq. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti ekitundu ekyo ekiriraanidde Faris nga kibadde ky'Abaruumu kigenda kuwangulwa. Abafarisi bakyeddize bakijje ku Baruumu. Wahum ng'ate nabo Abaruumu min baadi ghalabihim, oluvannyuma lw'okuwangulibwa kwabwe, sayaghlibuuna, akadde kajja kuyitawo katono ate nabo bawangule. Ekitundu ekyo bakyeddize era bawambe n'ebimu ku bitundu bya Faris babeere nga babizza mu buyinza bwabwe. Nga bw'omanyi era super powers bwe zibeera, abamu bawangula bannaabwe, essaawa ne ziyitawo ebbanga ate ne bawangula, ate ne bawangula. Allah bw'atu batutegeeza nti Abaruumu bagenda kuwangulibwa, Abafarisi babawangule, ate oluvannyuma nabo bajja kuwangula. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. في بضع سنين
mu myaka egiri wakati w'esatu n'omwenda bajja kubeera nga bawangula abo abaali babawangudde. Abaruumu mu myaka egiri wakati w'esatu n'omwenda bagenda kwerwanako ate bawangule abafarisi. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Allah yalina ekiragiro mu kusooka kwa byonna nga bwe tulabye nti bali be bajja okusooka okuwangula abafarisi. Wa min ba'd, n'oluvannyuma era ekiragiro kiki? Okusalawo yasalawo ate abaruumu bajje bawangule abafarisi abaali babatutteko ensi yaabwe. Allah kyagambye nti okusalawo kukwe n'okulagira kukwe mu kusooka kwa byonna, empangula esoose n'oluvannyuma ku mpangula ey'okubiri ey'abaruumu nga bawangula abafarisi, kwonna kusalawo kwe era biragiro bye. Wa yawmaidhin, ku lunaku olwo bwe kiribeera nga abafarisi bawanguddwa abaruumu, yafurahu almu'minuun, abakkiriza bagenda kujaganya basanyuke olw'okubeera nti abaruumu be bamu ku bantu abaali bakkiririza mu bitabo ebyava eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kigenda kusanyusa abakkiriza ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubeera nti abantu abakkiriza mu bitabo ebiva eri Allah bawangudde abo abakkiririza mu kusinza omuliro n'okusinza ebyobuwangwa oba ebyobutonde ebitonde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakkiriza kiri basanyusa okubeera nti bannaabwe abakkiririza mu bitabo ebyava mu ggulu bawangudde abo abakkiririza mu nsinza y'ebitonde ng'abafurusi abaali basinza omuliro. Ate nga Allah subhanahu wa ta'ala mu ssaawa yemu abafurusi bwe bawangulibwa nga abaruumu babawangudde, n'abasiraamu abaali abakkiriza ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu kiseera kyekimu baali mu kujaganya nga bali mu ssanyu olw'okubeera nti keekadde keekamu be bawangulira abatakkiriza abawarabu abakuraishi mu lutalo lw'e Badiri. Ne babeera nga bali mu kujaganya eno olw'okuwangula abakuraishi, ate ne babeera nga balina essanyu olw'okubeera nti ne bannaabwe eri bawangudde abaali bamushirikiina abasinza omuliro. Binasrillah yansuru man yashaa'u wa huwa al-azizu ar-rahim. Binasrillah, bagenda abakkiriza okubeera nga bajaganya olw'okutaasibwa kwa Allah kw'abataasizza. Abawarabu abataasizza n'abeera nga abataasa ku bakuraishi mu kiseera kye baalimu mu lutalo lw'e Badiri. Abakkiriza ne bawangula abaali abamushirikiina b'abakuraishi, ate nga essaawa y'emu abaruumu bawangudde abafurusi abaali basinza omuliro. Walibeerawo okujaganya eri abakkiriza olw'obuwanguzi Allah lwali babatuusizzaako abakkiriza ebiseera ebyo, kubanga yansuru man yasha, Allah ataasa oyo gw'ayagadde. Wa huwa al-azizu ar-rahim, Allah ye w'amaanyi atawangulwa ate ow'ekisa, asaasira okusaasira okubeera ku sayidi y'abakkiriza n'abawanguza abalabe baabwe. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله endagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yagikakasa oluvannyuma lw'okubeera nti kyakakata abafurusi ne bawangula Rum, era bwe waayitawo emyaka egiri wakati w'esatu n'omwenda abaruumu baasobola bulungi nnyo okulwanagana n'abafurusi nga Allah bwe yali akiteeseteese, era ne babawangula, era ne wabeerawo okujaganya eri abakkiriza. La yukhlifu Allahu wa'dah, Allah tayawukana na ndagaano ye. Buli kyonna kye yalagaanyisa nti kijja kubeera kirina okubeera, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tava ku ndagaano ye gy'abalagaanyisizza. Walakinna akthara annaasi la ya'lamuun, naye abantu abasinga obungi ekyo tebakimanyi nti Allah tayawukana na ndagaano ze. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون abantu abasinga obungi bamanyi ظاهرا من الحياة الدنيا, bino ebirabikako n'amaaso ku bulamu bw'ensi babimanyi bulungi. Gamba ng'ebyobusuubuzi babitegeera, amakolero, okulima babitegeera, ebyobufuzi babitegeera, ebintu ebirabikako ku bulamu bw'ensi abantu babitegeera bulungi.
wahum naye ate abantu abo anil akhirati ku bintu by'olunaku lw'enkomerero lw'okuba tebirabikako hum ghafilun bagayaavu nnyo tebabiteekako birowoozo byabwe era tebabisaako ssira kubeera nti babinoonyerezaako babitegeere wadde nga ge mazima. Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atayawukanira bw'atalimba byonna byatulagamba nti bijja kubeerayo ku lunaku lw'enkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala ajja bikakasa bibeewo wadde nga abantu tebabisaako nnyo maanyi. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يتفكروا في أنفسهم abantu tebasobola kubeera nga balowooza ku myoyo gyabwe butya bwe bajja mu nsi muno ne babeera nga beerowoozaako gye nvudde waabwe baali batya mu kiseera we baabeerera nga ku nsi tebaliiko naye ng'ensi weeri. Allah subhanahu wa ta'ala n'abajja mu mitendera gy'ajja abayisaamu mu lubuto nga mazzi, musaayi, kinyama, ne bazaalibwa nga banafu, ne bafuuka abavubuka, ne babeera nga bafuusa abantu abakulu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu tebasobola kufumiitiriza ne beerowoozaako bo bennyini butya bwe bazze batambula mu mitendera egy'enjawulo okujja mu bulamu bw'ensi eno. Singa babadde basobola okubeera nga bafumiitiriza ku myoyo gyabwe engeri gye bazze batambula, baali badde nga basobola okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusobola okubateeka ku nsi kuno, ate abasobola obbajjako, ate abazzeeko agenda abasasula okusinziira ku nneeyisa yaabwe nga gye beeyisa mu bulamu bw'ensi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba omuntu ti abantu temusobodde kwefumiitirizaako ku gye nvudde wammwe butya bwe mwajja mu nsi, era temusobodde kutegeera nti ma khalaqa Allahu samawati wal arda, nti Allah takolanga eggulu n'ensi, wama bainahuma n'ebyo ebiri wakati w'eggulu n'ensi, illa bilhaqqi, okujjako nga waliwo ensonga eyannamaddala ey'obuvunaanyizibwa lwaki yakola ebintu ebyo, nga n'ekintu ekyamukoza Allah subhanahu wa ta'ala amajinni n'abantu ensonga yajoogera ti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, amajinni n'abantu saabitonda okujjako olw'okubeera nga njagala binneesinze, ma uridu minhum min rizqi wama uridu an yut'imun, saagala bibeere nga birina kye bingabirira wadde okundiisa. Allah subhanahu wa ta'ala kyagambye saakola eggulu n'ensi n'ebiri wakati awo nga mwe muli amajinni n'abantu, okujjako nga waliwo ensonga ey'obuvunaanyizibwa ey'amazima lwaki nakola ebintu ebyo, wa ajalin musamman, ng'ate buli kintu kye nakola ekiri wakati w'eggulu n'ensi kiyina ekiseera ekigere. Buli kintu ekiseera kyakyo bwe kinaggwaawo Allah ajja kukijjawo abeere ng'akiteeka mu mutendera omulala. Wa inna kathiran min annaasi, naye kizuuse nti abantu abasinga obungi mazima ddala biliqa'i rabbihim lakafirun, kubikwatagana n'okusisinkana katonda waabwe nga bavudde kuno ku bulamu bw'ensi tebabikkiririzaamu, babiwakanyiza ddala nti kijja kusoboka. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أولم يسيروا في الأرض abantu abo tebasobodde kutambulako mu nsi muno, tebasobodde kufuna omukisa ogubasobozesa okutambula mu nsi muno babeere nga balaba. Osobola okutambula mu nsi muno ng'okozesa amagezi Allah ge yakuwa, ng'osoma ebitabo n'osoma emirembe egyayita. Alina obusobozi obusobola okuva mu nsi n'ogenda mu nsi endala n'olaba Allah subhanahu wa ta'ala biki byatuusa ku bantu olw'obujeemu bwabwe oba obuwize bwabwe. Afalam yasiru fil ardi, abantu tebafunye mukisa kutambula mu nsi muno, fayanzuru batunule balabe kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim, yabanga etya enkomerero yaabo abaabasooka mu nsi muno abaali nga abajeemu, kanu nga baali mu nsi muno
ashadda minhum quwwatan nga be basinga bano amaanyi abakuwakanya gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abantu abali mu nsi muno balina amaanyi amayitirivu agasinga n'abantu abo b'osomesa ne bawakanya by'obasomesa. wa atharu al-arda, ensi eno bagifukula ne bagirimako, ne bagifukula ne bagizimbako, ne bagifukula ne bagiwomoggolamu empuku nga basula mu mpuku ezo, ne babeera nga basobodde okubeera nga bagituusaako ebyo byonna bye baalinga baagala, nga n'ebimu ku nsi kuno bikyaliko ng'ebijjukizo eby'abantu ab'edda bye baalekako, ebimu nga byazikirira. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ku nsi kuno baakozesa ensi eno olukozesa olusinga n'olwaffe olutugikozesezza, ne babeera nga bateekako ebintu byabwe oluteekako olusinga n'olwaffe lutaddeko. wa amaruha akthara mimma amaruha, bagizimbako ne bagiwangaalirako obuwangaazi obusinga obwaffe, ne bagizimbako agazimba ag'amaanyi agasinga n'ebizimbe byaffe bye tuzimbye olw'amaanyi Allah ge yali yabawa n'obuwangaazi obungi obusinga obwaffe. Abantu abo Allah tubanyumiriza nti baalina amaanyi agasinga agaffe, ne babeera nga ku nsi kuno baakolerako ebyo byonna bye baali beetaaga, ne bazimbako ne bawangaalirako ebbanga erisinga eryaffe lye tugenda okuwangaalirako. wajaatuhum rusuluhum bilbayinaati, bajjirwanga abatume baabwe nga babaleetedde obunnyonnyofu obubalaga nti bava eri Allah subhanahu wa ta'ala. fama kaana Allahu liyadhlimahum, Allah teyali waakubalyaza amaanya mu kiseera bwe yabatuusizangako ebibonerezo, si bwali bulyaza amaanyi buva eri Allah, walakin kaanu anfusahum yadhlimuun, naye abantu abo bo bennyini be baali beeryaza amaanyiza nga bye bakoze bibakakasaako okubeera nti babonerezebwa. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم oluvannyuma كان عاقبة الذين أساءوا السوء, yabeeranga enkomerero y'abo abeeyisanga obubi, okubeera nti baasasulwanga ebibonerezo ebirabika nti byalinga bibi nnyo. nkadhabu bi ayati llah, olw'okubeera nti baalimbisanga amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. wa kaanu biha yastahzi'un, ate nga baalinga bagajerega amateeka ago era nga bagajeeja, nga bagavumirira nga tebagalabawo. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. Allah subhanahu wa ta'ala agenda mu maaso ng'atugamba Allah subhanahu wa ta'ala yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu, yatandikawo okutonda ebitonde bino nga talina kwalabira. thumma yu'iduhu, era oluvannyuma lw'okubiteekawo essaawa ejja kutuuka nga bimaze okufa ataabizzeewo, nga bwe yalina obusobozi obubiteekawo era yalina obusobozi obujja okubizzaawo. thumma oluvannyuma ng'amaze okubizza ku nsi kuno, ilaihi turja'un, gyali gye bijja okuzzibwa bibeere nga bisasulibwa okusinziira ku nneeyisa yaabyo. ebyeyisanga obulungi mu ngeri y'obuwulize babiwejjana, ebyeyisanga obubi mu ngeri y'okwewaggula ku mateeka babisse awali ebibonerezo bya Allah nga nagwo gwe muliro. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ويوم تقوم الساعة, ojjukira olunaku ekiyama essaawa beeriba ng'etuuse nga kiyingiddewo. yublisu almujrimuuna, bagenda kuggwamu essuubi ery'okubeera mujjana n'okusaasirwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. abatakkiriza essuubi ligenda kubaggwamu ery'okubeera nti Allah ajja kubatunuuliza eriiso ery'ekisa olw'obujeemu n'emputtu gye baalaga ku mateeka ge nga bakyali mu bulamu bw'ensi. yublisu almujrimuuna, ebigambo bigenda kubakalira ku mimwa, kubanga kuno ku nsi balina olunkulu n'amateeka ku mateeka ga Allah nga bagakubako ekifuba. abamu ne batuuka okwekangabiriza nga bagamba nti tugenda kubuuza Allah nti lwaki yateekawo ebintu ate ebimu n'abitugaana okubikozesa nga ate yabissaawo. naye Allah agamba yublisu almujrimuuna, ebigambo bigenda kubakalira ku mimwa nga tewakyali asobola kuyimirira mu maaso ga Allah abeereko kyamubuuza ku ebyo bye beeteeseteese okubuuza Allah. ولم يكن لهم من
شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء الله agamba era tewagenda kubeerawo mu ebyo bye bagatta Katonda nga babisinza nga basuubira nti bijja kubawolereza eri Allah. Tebagenda kufunayo mukisa gwonna shufaa'u ogw'okubeera nti abantu bagenda kubawolereza oba ebintu ebyo bye basinzanga nti bigenda kubawolereza. Allah tagenda kubawa mukisa ogwo okubeera nti bye basinzanga agenda kubikkiriza bibeere nga bibawolereza nga bo bye balowooza. Wakanu bishurakaihim kafirin, era bye basinzanga abo balubaale n'emizambu n'emisambwa n'emizimu Allah agamba nti bigenda kubeera nga bibeegaanira ddala bibeesammule ku ekyo kye baabigattangako ne bagamba nti be bakolagana ne Allah. Bigenda kubeegaanira wali mu maaso ga Allah bibeere nga byegaanira ddala okubeera nti byo byasinzibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'asuulibwa ettale oba n'aleka muguluka n'ababeera nga bamulese muguluka tebamusinzizza. Bo abo abaasinzibwanga bagenda kwegaana bano abaabasinzanga babeere nga bagamba nti ffe si ffe abaali bateekeddwa okusinzibwa wabula yali nsobi yammwe gye mwakola. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة جكر olunaku ekiyama ng'essaawa eyingiddewo. yaumaidhin yatafarraquun, olunaku olwo abantu bagenda kwawukana. Omwana agenda kwawukana ku mukadde we, nabwe kityo mukadde we agenda kwawukana ku mwana we, nabwe kityo abantu bagenda kwawukana. Abamu bagende bayingira ejjana, abalala bayingira omuliro, so nga ate baali ba famire emu oba nga basula mu nju emu oba nga baali bakinywi. Olunaku olugenda kubeera nga abantu baawukana. Abeeyisanga obulungi babeere nga bagenda ewali okusiima kwa Allah nga ejjana. Abeeyisanga obubi bagenda awali omuliro gwa Allah basasulibwe okusinziira ku nneeyisa yaabwe. Allah agambye nti essaawa bw'eriba eyingiddewo walibeerawo okwawukana. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون فأما الذين آمنوا نيابا balibeeranga ku nsi beeyisanga nga bakkiriza, وعملوا الصالحات ne babeeranga ku bukkiriza bwabwe bongeddeko okukola emirimu emirungi. فهم abantu abo fi rawdatin yuhbarun, bagenda kubeera mu nnimiro z'omujjana nga basanyusibwa n'ebyo ebiribeera mu nnimiro ezo ebyokulya ebyokunywa okweyagala okw'ebiko ebyenjawulo. Allah bw'atyo bw'atugamba balibeera mu malimiro g'omujjana nga bali mu kiseera eky'okubasanyusa nga baanirizibwa n'okulya ebyengera Allah bye yabategekera. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وأما الذين كفروا نيابا بيسا كنسكن منجري يتكافرين كتبكرز متكك الله وكذبوا بآياتنا نبالين بسامتكا غفين كتبك ولدا ولقاء الآخرة نبالين بسنسسين كانوا يرونا كرين كومريرون غبما ينتجرجاك بايو غباتك كسان تبجاك سسين كان الله بسسولي مبيروز بيابين غويبات ببروز نبيسا غويبالابا فأولئك في العذاب محضرون. abonna wali ebibonerezo bya Allah we bagenda okwanirizibwa era bayingizibwe mu bibonerezo eby'obulumi olw'okubanga baalaga obulagajjavu n'okwesulirayo ogwannaggamba nga tebakakasa nti Allah bajja kumusisinkana. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فسبحان الله Allah erinnya lyo litukuzibwe era abeere ng'atenderezebwa n'amatendeka ag'enjawulo. hina tumsun, mu kiseera awo nga muyingidde mu biseera ebyakawungeezi awo kizingira mu makaribi ne isha. Allah subhanahu wa ta'ala alina okutenderezebwa mu biseera ebyo nga tuyimirizaawo esswala nga tumutendereza oluvannyuma lw'esswala. wa hina tusbihun, ne mu kiseera awo nga muyingidde mu biseera ebyamatulutulu mu biseera eby'obudde obw'okumakya ng'obudde awo bugenda okusaasaana kyekiseera ekisalirwamu salaatu subhi. Allah subhanahu wa ta'ala asaanidde mubeere nga mumutendereza mu kiseera ekyo ekyamakya ye salaatu subhi.
era bw'oba ogimaze ogoberezeeko okumutendereza ng'omutendereza subhanallah mirundi 33